sofa ebyaka confirmingibwa ku bomu ekubye mukazi yabadde ayambadde bomu eno. Kankikuddiremu. Kigambibwa nti muwala w'omusajja eyayambala vesti ya bomu n'agenda ku CPS mu mwaka gwa 2021 muwala we ku guno omulundi yayambadde vesti y'emu ng'eriko bomu n'ayagala okubeera agende alumye abalamazi abaze okubeera nga batuukiriza obulombo bwabwe mu ddiini. Ndowooza okirabye. Taata we yafiira mu bomu oba yeeteekako bomu agenda atulike n'abantu abawerako bomu ezakubaawo ku CPS gwali mwaka gwa 2021. Kati after taata we okufiira mu ezo bomu muwala we Chaka n'agamba taata wange tajja fiira bwemage nina okuwoolera ku lwa taata oba nina otuukiriza mission ya taata. Muwala we ku guno omulundi yayambadde bomu era bw'atyo n'agezaako okubeera nga agenda afe n'abantu abamu. Kino kisobose kitya oba lwaki bamuzudde oba lwaki information ene evuddeyo oba kibadde kitya ku scene. Kigambibwa mbu abasecurity bagezezzaako okubeera nga bamukebera mugezaako mukebera ne bakizuula amunya waliwo ekitali kituufu oba ayambadde bomu mugezaako mukuba amasaasi ne bomu wetulikidde mubaddeko bw'atyo n'ayabika abadde agidde ku boda. Kugambibwa bamwekengedde era bwe batyo ne bagezaako mutangira mu kavuyawo nga balaba agenda agira bw'ati ne bamukuba amasasi ago ge gakubye ne bomu gy'abadde alina era bw'etyo n'eyabika. Okitegedde bulungi. Yensonga lwaki yabikiddawo nga tannabatuuka ku destination ye owali abantu abangi asobole okubeera nga afa nabo. Yensonga lwaki basobodde n'okubeera nga bamu identifyinga nti na ono ye muwala w'omu ku abo abeetulisizaako bomu ku CPS. Wano ku SMX Media ngenda sigala nkuleetera updates nga gwe kyonna okukola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere.